Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga oba okoze ki nga woba ogirabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. naye Kyagulanyi bannange mukoddomi wange mumuleke ali mu bakiyita kiki banna bwe bakiyita ng'omuntu ofiiriddwa n'obeera mu kiyongobero ali mu kiyongobero akungubaga. Kyagulanyi tagenda kwenjoyinga sente zafunye azirina n'obwesiba zino eza iPod n'endala sente tezeyasolooza mu bantu kubanga kati waali toyinza kumanya waali gyeyekweke yekweka eyo ali eyo gyawandira omuliro. So mumuleka ayogere byayogera kubanga takyana kyakukola akola eki. Nabagamba nti aserebye kuva ku bitundu 10 okutuuka ku bitundu 6 nemumpakanya kyekimuleetedde okuserebanga ggooga anti kati kwegamba ye endwana ye alwanyisa buli omu ate n'alwanyisa n'ababa bamukwatako ekimuleetera okuba ng'obuwagizi bumuvuddeko. Toyinza kusuula Lukwago mu kibuga e Kampala n'osuula Ibrahim Nganda n'osuula Mpuuga n'osuula Segona n'osuula Joyce Baagala n'osuula Bedi Bwanika n'osuula Sam Mukaaku n'osuula Kasibante n'osuula Mabike n'osuula bawera bunabo bali bamulwanyisa anti kati abalwanyisa Museveni ye nga tabasuula abakomyawo basibamba bamaze myaka emeka nga bamulwanyisa nga yabaziza yabaleese ebyobufuzi kugata si subtraction ye babasalirwa bonna n'asuula abamubeerewo nga balooya. Kakati Kyagulanyi ye embeera ezo z'okuba nga talina muntu talina friend ze zimuleetedde obuzibu naaba nga ye ebintu byabikola bw'ati ate alwanyisa babe bennyini abamukwatako abamuyamba ate balwanyisa. Kati ekyo kimuleeta okusereba kuva eri gye yali tuuka waali. Kati bino byeyogedde talina byakwogera Kyagulanyi talina okusinziira ku kyendaba bano abazungu mwami Kyagulanyi gye yagenze tebayinza tuyamba kuba buli omu abazungu tuli nabo. Omanyi twamala emyaka 7 ng'abazungu be bali wano naye bwe baali wano twagoba bagobe amawanga agamu nga Tanzania bakola kibayita maji ne bagoba Kenya Mau ne bagoba South Africa babalwanyisa okutuusa babatuusa ku sente Zimbabwe babalwanyisa ne babagoba. Kakati bw'oba obuyagala kukomyawo omuzungu wano byoba okola batubitegeera mwami Kyagulanyi kyakola ogenda mu bazungu kitegeera n'atuuka n'okubasaba bateekeko envumbo ku Bannayuganda. Envumbo gwogimanyi? Envumbo kyeki? Envumbo gimanyi? Omuntu okugamba oteekako gundi bagiyita batya sanctions ng'omanyi nti omuntu oyinza kunoonya n'omugaati ne gubula nga buli kimu kyolaba kati nati oba bazitutaddeko kiba kiti waliwo abatakitegeera anti bateekako envumbo babajjako obuyambi ne babajjako omuntu gwe mukolagana naye yenna obutatambula obutakola ki eggwanga ne lisigalawo nga terina muntu ani asinga okubeera nti ng'afiira wano muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo kati gwe Kyagulanyi okugwa kuba pulezidenti emirundi ebiri tekikuleetera kutuusa okugamba nti abantu babonaabone. Dr. Besigye wano yaggwa emirundi 4 naye teyakikola ate yali akusinga obuwagizi. Naye Kyagulanyi gwe byoyogera ebweru ebyo tebikuyamba. Ensi ziri mu katyabaga nga Sudan ey'amambuka nga Libya nga Somalia Sudan gundi eya Saddam Hussein Iraq ezo zonna zafuna obuzibu olw'okuziteekako sanction. Kati gwe bw'oba oyagala sanction zijje mu Uganda musajja gwe olina omutima omubi mukoddomi wange olina omutima omubi. Nabadde mmanyi mwami Kyagulanyi bino abyogera alwanirira ffe abantu bonna bagamba mwami Kyagulanyi weebali talina byalwanirira tebiriiyo era tebiyamba
Museveni nobwo muteekako sanction sente zalina ebintu byalina asobola okulya emmere n'abaana be emyaka emirala 10 nga tanagwe yeebuuzizaako. Kakati bwe sanction z'ogaba ziteekeko zirumaani gundi bwe bamugaana okudda ebweyo anamusinga okusanyuka omukyala Anita Among tiyeyagala bajjendo Kairo babateekako kundi walukiba kimuganya okulunda embuzi ekashaga kakati mwe kambabuulire omuntu takugambanga nti omuntu ateekeko eggwanga sanction. Abazungu bano batwagaliza ekyeyayogera tebatwagaliza olaba Venezuela bajja ne bakwata president ne bamutwala naye ng'ensonga mafuta era kati bagatwala ne wano gano amafuta gagenda kuleeta obusi bwe tutabeera na president nga teyeekulukumiza ku bazungu nga w'amaanyi bagenda gatwala amafuta gagenda ge banoonya katono Kyagulanyi bambi ye alatulemezaako abazungu tuzaayo eri abazungu eyo nsobi gyakola eyo naye kuba abantu babaga nti babazungu ba gyeyadduukidde batuyamba ne batukwatira President Museveni ono nga madulu bamukola tebasobola kukwata President Museveni no abazanyira emizanyo gyabwe wa lindako abazungu Mwami Kyagulanyi gye yagenze bakolaga direct ne Mwami Museveni bulungi nnyo abakuuma president wa South Sudan banamagye ba Uganda wangi abakuuma president wa South Sudan kati UPDF yekuuma wano South Sudan abali Central African Republic mutendeka abajasi mukola biki ba President Museveni abali e Congo wano abajasa bya wano e Congo tomanyi bameka abaliyo wano Central Africa gundi wano Equatorial Guinea tomanyi baliyo Somalia tomanyi baliyo kati Mwami Museveni akolagana direct n'abazungu bano Mwami Kyagulanyi gye yaddukidde okubakolera egundi zaabwe emirimu gyabwe gye bandikoze wano mu Africa kubanga Africa bw'etabanguka n'etabeera bulungi tebalinawo batunda mundu zaabwe tebalinawo bakola ebintu byabwe so okubeera obutebenkevu n'ebintu ebirala byetaagisa nga waliwo abakolera emirimu edda ne Buganda yalina ne agent Kakungulu yabeeranga mu Eastern Uganda waliwo ba agent basindika e Bunyoro basindika Ludawa agent w'abazungu mu Uganda region ya Africa ye President Museveni lwaki batuzanyirako ne bakwata Mwami Kyagulanyi ate n'abeeranga balaga nti bali naye nnyo eddembe ly'obuntu walalala waliwo bakadeyideyi abali naye nga bw'ola bali eri be babala omuzannyo eyawaayo Dr. Besigye ng'amugambe bagule emundu bakole batya yali muzungu mujjukira wone Kenya kati koyinza okubeerawo nolowooza abo bakadeyideyi babulo kati kino baba ababalaki okolagana ne Mwami Museveni ng'ate bawuddisa Mwami Kyagulanyi babega Kyagulanyi ate ne babega n'abazungu abawagira Kyagulanyi ekitegeeza Mwami Kyagulanyi byabagamba bwe bateeka tebisula wakyaliwo omunauganda eyawagiranga entalo akyaliyo eyobweru bonna baba bakwatirayo abalala babalala bali eyo kati tegeere kati kirekawa Mwami Kyagulanyi okibanga kyekituufu ye Kyagulanyi yawedde naawe era kyabakola gyali aveeyo nga bw'olaba gundi geva mu kisosookole akato nga kava mu bwewati Kyagulanyi aveeyo mu mpolampola ajje wano e Magere ayite press conference bamwanirize oba bamuwa obwa minisita bamuwe eki matembe muveeko naawe yabadde wano ku gundi n'ayumba n'agamba tetugenda kukkiriza Mwami Kyagulanyi famire ye bagitwamba famire ye bagirumba omukazi ne baagala omukwata n'adduka ebweru Mwami Kyagulanyi bamuli bubi era matembe yagize mukazi wa Kyagulanyi yayita Ntebe ne bakonamu ne stamp ku kisaawe Ntebe ne bakonamu ne stamp oyinza kuba ng'otuuse ne bakona stamp bugundiyo mu passport nemwe mubadde ki abakuuma Kyagulanyi bonna kasooka nga Kyagulanyi bagamba nti yabula waliwo gwe baakutta ayogere gye yalaga kubanga baali bawadde omulimu gw'okukuuma Kyagulanyi bwe yagenda baali bamukuuma wawuliddeyo nti baba bayise ku poliisi kukola statement Kyagulanyi waali bamanyi gavumenti lindako senga yabaddukako buddusi senga bano babayise okola statement yadusaatya nga ate twabawa omulimu kati kitegeeza gwe kyogamba nti yavaayo nga buli kimu Kyagulanyi waali gavumenti emanyiiwo nebyakola babimanyi era ezo okuadressinga abagunda abo gavumenti yawano eyagala amanyi abazungu abatali nayo bamanye basobola engeri gy'okubahandolingamu bagita political intelligence Kyagulanyi mbega wa gavumenti
Nebale mwami tukume bitu bijjawa. Atese kubulira. Nze kubulira. Kyagulanyi tadukanga tosobola kudduka ku basirikale ba Museveni. Mukazi we tadukanga mu ggwanga yayita Ntebe ne bateekamu ekyesidaamu. Yagenda yagalidde. Yagenda yagalidde. Ate no video gye twalabanga bamutulukunya. Eri wabi ekyo nakankubuulire. Watumanyi political intelligence. Iveeko. Basobola okukozesa ekintu kyonna ne weefuula nga ki naye nga kyemuliko mwagala mumanye baani be mutali nabo. Wano kubajinja mu kisaka tulabe kivaayo. Mulaba abazungu abandiyagadde okujja kutabangula Uganda mubakoleko ng'obudde bukyali. Mwami tugumava kwekyo tasiki. Abazungu bano ku mwami Kyagulanyi ne mwami Museveni basinga kwagala Museveni. Lwaki? Kubanga abakolera emirimu gyabwe ate bulungi mu bwesimbi. Mukugambye emirimu y'abasirikale. Abasirikale bambega eki byonna. N'economically. Kati mwami Kyagulanyi bazanyisa muzanyisi. Museveni wano yakolaganye ne Kyagulanyi okufuna engundi z'abantu abamuwakanya ebweru. Era majjapa kwata. Kigwerawa. Ate kigwerawa Kyagulanyi ali ku mirimu kyenva kugamba nti aveeyo wano obudde nga bukyali. Aveeyo ate eyanjula akolaganye ne gavumenti aleme okwekweka okwebuzabuza nti yeekweka. Kubanga toyinza kubanga bw'oba tokolagana na Kyagulanyi na Museveni na gavumenti lwaki ojjayo abantu ababo opposition abandi kuyambi ate okulanga opposition egenda mu maaso. Lwaki ogenda kira n'oteekayo mu Sisinga okimanyi isimu Jumbira yimu Nnanda gyali. Lwaki ogenda Masaka n'ojjayo Mpuuga n'oleeta Lubowa. Nabo bali bamulwanyisa. Anti kati sekankubuulire omuntu eyakuyamba kitaawo ne nnyoko abaakuzaala bwe batuuka ne bakubamu kakibooko n'ogaa nti katimba kyayi obeera olina amagezi. Oba olina amagezi. Abantu bali bamuyamba bonna bampuuga babwanika baani bonna bamuyamba naye kati lwaki yabakubye ate n'ataleeta bala n'aleeta ate aba opposition oguba opposition n'oleeta opposition mwali mwagala nti agobe beenaare lwaki teri weenaaremu gwe yagize bayira beeyagala bonna bali mu kweyagala. Kati ekyo kyekikulaga Kyagulanyi yeepulanize zonna ye abadde ku puroguramu ku ndagaano okulanga Prime Museveni ayitamu nga bw'alina okuyitamu okusanyusa abamu abagamba nti alina opposition naye nga NUP ne NRM bali kibiina kimu ekibaawula ye kale ey'okungulu naye munda bonna bayeru. Ani asinza okukozesa mwami Kyagulanyi Sinsobi akikola akigendedde ali ku mulimu twababuuza Rubongoya yavaawa n'okutuusa kati mumubuuzanga. Prime Museveni yamuweerera kuva mu nassale nga kitaawe afudde kuva mu nassale okutuuka Harvard mu University. Toyinza kusoma Harvard n'osoma amateeka diguri 2 n'okubawo mu Uganda lwali yali akomyewo nga Munnayuganda asigala ye oteekubanga gwe olina mission gye wali ogendeddeko. So Rubongoya yali agendere ku mission era n'akomawo najja bw'omubuuza kati kye kyakwawula ne Pulezidenti Museveni otuuka okubeera mu kibiina ekya NUP obeere sekitale jenu ayinza okukigamba nalabira abantu abagamba abasajja abakulu bagize nnyo omwana obanyisiza nnyo omwana mwana ki Munyagwa nekambuuze sokolinde Frank Kashumba nemwe tugume mwe mwefudde ekizibu ulira Kyagulanyi nze namuwa tufe twamuwa ekibiina ffe twakimuwa kati nze mulwanyise nga nze namuwa mubi nnyo bwe yabala okukikwata n'atugoba ffe n'atugoba ye bwakimuyita omwana myaka n'anamwena mitono gy'agamba agamba wakinana mwebi toyinzako ng'olina emyaka anamwena ng'olina omwana wa myaka 27 oba wamuzaala olina emyaka Kampala wa myaka alina n'omukazi mutabaniiwe Kampala alina n'omukazi kati muzungu gw'alina ono omwana wa myaka 27 ogamba olina emyaka 40 oba wazaalibwa ddi ennaku z'omwezi nga 27 omwaka 2015 yafumbirigana August yafumbirigana ne Babi Kyagulanyi okiraba 2015 myaka emeka mu bufumba bwokka obutukuvu myaka emeka kuva mu 2016 mu bufumba butukuvu bwokka Solomon yaliyo n'abaana bonna baali bazaaliddwa anti kyenkugamba nkugambye mu bufumba obutukuvu Kyagulanyi ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omunaana yagenda wano e Rubaga
n'afumbirwa ne Babi Kyagulanyi mu bufumbo obutukuvu bakamala emyaka 16 bali mu bufumbo obutukuvu ate nga Kampala yaliwo nga mukulu Buganda we yaliwo nga mukulu Kampala n'emyaka 27 kati bw'ogiwala obutuufu bwagyo alina n'omukazi kati gw'ogamba okya n'emyaka 44 oba wazaalibwa oliwo wa muzaalo n'emyaka 4 mulowooza tuli basiru tetubala Kyagulanyi musajja mukulu temuddamu kumuyita mwana musajja mukulu myaka 5 plus tuli atusinga nako lwakwa yakula bulungi butonotono omuntu omanye kati enjaga tekukkiriza kugejja oba kitegeera enjaga gyasooka okunywa eyo yamunywamu omusaayi n'asigala nga tasobola kukola ki kugejja kati mutono bwatyo bwali mutono abantu abanyweddeko ku njaga batera nnyo emitwe gye gitera okugejja mutono gwera munene n'emimwa oba kitegeera emimwa gigejja n'omutwe ne gugejja bwe guti kakati omuntu anywedde ku njaga atera nnyo okugejja omutwe n'emimwa zitera nnyo okugejja bwe giti wano eminene enjaga busita wa mimwa n'omutwe saidi eno ekyengulu eno jjukira bw'aba ayisa omuka guyita mu nnyindo nakire ngo bubwongo ne bugejja tegeera kati akula nnyo omutwe n'emimwa wano emimwa bukiwa ebikeebi nze kubulya 27 alina n'omukazi kati alina omukazi oyinza otya kubaga nti n'emyaka 4 oba wamuzaalo n'emyaka 4 nkugambye mbufuuma butukuvu myaka 16 ate egiri gye yali najjo okusooka bw'ogattamu emyaka nga 10 ate 10 gyokka wulira naawe yali azadde abaana mu bufuuma butukuvu tanazaaliramu mwana abaana bonna asuubi ndowooza katola bakayita nasuubi yali abivudde nako yali abivudde nako n'abaana bali abaana ababiri ababakasa bali abalala nabo baliwo ate niguyina information bebaliwo kankubuulye banange omwana badde mwanyinaze agumidde bingi ng'ogyeko ebyobufuzi abaana babiri musina babiri kati koli omukyala yagenda ebweru wabadde asanga Amsterdam munoonyi waliwo abadde wano kugundi wano opposite post office nga wakutundira gundo luwe bonna abaana bwe bafuna ekibiina ky'enyiike ky'obwerere ne bawasa basenyonyi bonna bakazi 2 basatu bonna wali atalina babiri basatu waliwo atalina ababiri abasatu senyonyi eyafunanga 60,000 nga n'omukazi wawawa kumuleberera kiba kizibu yali akamala kufuna guno n'awasa owokubiri ate bo bangi yaleetanga n'aleeta n'akozesa n'addayo bawera ngaana agalabika obutandu bali ngaana naye gwe effujjo lye bakoze ku baana beesimbawo gwe abadde beesimba mwenipugwa obamanyi obwana obuwala obubadde bugendayo olaba negundo ono paco baali bakyajulanyina baali naye bayinza okuba bakimukwakulako takubuulira mazima ayo bintu ebyo alimba yagamba ti baali bakiba katono bakikwakulaali naye abaana abasepaco naye bannange yonna munene bwati sinakuba munene sinafeesi nti yenungi si kabina nti kakoze nze mumanyi ate si kabina nti kwekali sibeere nti lulelugule naye ng'omwana amulemeddeko amukwakuleko kyajula yenawe kaadi bwe yagaana kaadi yagifuna kati ali wakigongo ali wakigongo ate akolerewo awalala yofuna omulimu nze kubuulira abaana bakola effujjo abaana bakoze effujjo eritagambika ekibiina kyange ekyo nsomanyize nze manjagala kubabuulira effujjo lyonna lye bakoze omanyi Ssenyonyi oyo yatuvuma n'agamba nti ffe tuli bakadde mu kibiina nga tamanyi gye kivudde Ssenyonyi oyo olunaku lwe banaamugoba mu kibiina ekyo oba olunaku lwanaafuna ebizibu lwajja okutegeera finally owesa omufumbiro bambi ali mu kkomera bamugyeko emisango naye Bijirwa yagenda n'amulabako n'agaana okulaba anti kati Bijirwa namugamba nubwo yali agenda ekamula okwesimba ne mugamba nti abantu bazibu
togenda kamule byokwesimba obireke nze siridda mu kalulu wakakoowa siridda mu kalulu abantu bazibu banaafuusi bazibu babi n'owoowe wenyini gw'olowooza ojja kugira bwoti omulabe nga takidaawe kati bijirwa abantu abo abaveeko bawayisa mufumbiro abaveeko kubanga ekisooka tebana kye bali ekyokubiri tebana kye bagenda kubeera ekyokusatu ba mitima mibi nze kubuulira abaana abo ba mitima mibi tosobola kubeera baveeko bate kola ebibyo wategedde ne constituency kati eyo constituency gyerabire giveeko funa endala ekufeebya bufeebya bazibu nnyo namugamba wano janobyo ne mugantu wano bagenda kuyisa bubi ekisooka balogo ekyokubiri baruvu ekyokusatu bamusaalwa sirika uyinane walaba sirika busirisi nange ayogedde bayinza okundo maama oyogeranga mpola bwana nga tumaliriza valentine saagirabanako Gashumba yagambye nti ye ebintu ebyo byamukazi we okuma valentine oba agende naye Gasumba gyewo obukadde Gasumba muganda wange Frank jawo obukadde obw'entondo manyi bw'okaddiwa obeera n'entondo entondotondo ezo ziveeko wawasiza omuwala omuto muleke yeyagale bw'ogenda omuteeka mu gundi ojja kufa omulekewo omulala muwase obiita ebyokusaamukazi omwana w'abendi tomufeebya nze omulaba omukyala wange Valentine teyitawo nga simuguridde kirabo ye yagambye obaano be tamuleeta ku lujanja akajanja k'abakazi simanyi oba gundi oyo yawasi afumbirwa Gasumba nga talaba Gasumba awo afumbirikika oyo Gasumba olugezigezi lwalina nze nguma nako koro olugezigezi anaamalako naye anamuzaalamu abasatu mukama nga ye mubeezi Gasumba ng'esaati gy'ayambala okusangako akantu nga kali bwe kati ayinza n'omugugira amanyo ne ganaagatya nze kugambye Gasumba ebintu by'oyogera ebyo si birungi leka omukazi yeyagala akyali muto oyo muwala muleke eno Valentine mu lunaku lwabaagalana nze omukyalo owange naakamala na myaka 2 mubuuze nze Valentine okujjako nga sirina ssente nteeka omugulira ekirabo kya Valentine ate ne mutwala ne out yes lunaku lubeera lumu naye lunaku wakwagaliraga omuntu ye yagambye yabadde mu faamu za lunageza ebyo talinalaavu ye faamu yagikozeewa awulira agamba nti ebyagikozeewa alina ente kungu oyo gwatera okuwa ku nte aba zirina kati Valentine gundi we zabadde anti abeere mu nte era omukazi yagenda addamu omugira ng'amuleka akukyawo ate abakazi ajja kufuna oyo ate yamala bbanga kinga okufuna oyo kyayira omulaba emyaka gye alimu emikayi taweza 3 alimu 3 kubanga Gasumba bw'aba emyaka emitono asinga kusoloma n'emyaka 3 Gasumba tali mu 6 mbamuwayiriza mujafa ate ali mu 5 Gasumba abasingako Gasumba kale mwami tukume tusibula abantu naye kati tukatubasiibule naye twagala abantu banange babeere ebintu ebimu mulemu bitwala bwe muto granted kati ng'ekintu kya Valentine omuntu bw'oba tolina oba tosobole atereka kwemesa banno abasobola okugira abantu baabwe ne babawa akalabo kaba kalungi n'ekigambo ekyokubiri abantu mwegendereze mubeere n'empisa leka kujooga muno olw'okuba omusinga ssente olw'okuba omusinga obuyinza omuntu muwe obudde asobole okuba ng'akola ki naye nga yayituusaako kyasobola omuntu bw'ayogera n'akugamba nti olaba gundi ng'oli omuwala bwe yayogera ku keeke za Zuwena si mpoomu leka kumusiba kubanga sooka omubuuze nze nzirya nze nzigula nze manyi bwe ziri yazeemu n'ayogera n'agamba talyanga ku keeke ewooma nga yazzu bwe yayogedde anti bamunyigiriza nedda nti biri teyabyogerako bawandiika biwandiike naye ku keeke ya Zuwena yawooma naye nze sigiryangako naye bwebanga tewooma eba tewooma bweba ewooma gireete ngiryeko okitegeera naye nze toyinza kuŋŋaana kugyogerako olw'okuba bebe kuula osiba olw'okuba oli w'amaanyi olina embundu nti buli anaayogera ku mukazi we oyo omusibe bwe naayogera ku mutabani wo oyo bamusibe kakati bwe muliva mu buyinza oliragawa tokozesanga woofiisi yo kitaawo si bwe yakolanga nze ŋŋamba bebe kuula kubanga muganda wange kitaawo bidandisani yali minisita n'ekiseera kye yamala
teyavuma muntu yenna teri gwe yasibisa yakola obwa minisita bwe n'abumala n'akola obwa member of parliament n'abumala takolanga mivuyo njagala kugamba nga muganda waate mukuluwo wegendereza okozesa obuyinza bwo okwabeera ng'osiba buli muntu yenna yakasiba kataba social media bali mukaaga yakasiba sigenda kwogera bonna yabamanyi naye abamanyi okitegeera kendeza mu kusiba abantu njagala kubasiibula basebo ne banyabo nga mbagaliza birungi byereere ayagala okuvuma agenda mu comment ovume agala okappreciatinga akikole bw'oba tokikoze ng'olina kyonjagaza numba sirumbika ndi muzukulu wa Andrea gakyalo gasiya ja kunsanga nange nekwata bweni tomeranga bweni biga bwetomere muwo mukozi